Okay, mugamba mutya abatugoberera ku Open Mic Media. Yet another edition of the Fantastic 3. Lero tukedde ne Jayden yavuddeyo n'atabukira ba social media heroes ba fundraisers abasonda ensimbi. Jayden agamba nti ku internet people mususizo okwogera. People are talking a lot and without proof. Agamba kituufu bantu basonda ssente ez'obujjanjabi but ebigambo bitandise okusukka okusinga ssente. Jayden yagambye nti abantu boogedde nnyo okusinga bwe basonda nti to the extent n'ataasonda ayogera. Kino kyamunumye musajja wattu era mu video gyengenda okulekerawo gulwawo gyenjagala olabe. Yes, mweyayogeredde ebigambo ebyo nga expressing obulumira pain gyayitamu olw'abantu okwogera. Kituufu abantu basonda ssente era bagamba nti mu ssente ze basonda Jayden yagulamu emmotoka. Ekifaananyi kyolabaawo ku sides kyekyavuddeko kanaaluzaala. Ekifaananyi ekyo kyolaba ku sides kyekyavuddeko kanaaluzaala nga Jayden nga yeesigamye emmotoka. So people say nti ssente ze baamuwa yagulamu emmotoka. Ne yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti ssente zonna ze baamuwa yazikozesa nga bwe zaali ziteekeddwa okukola. My dear Ugandans, mwasibye mutya mwasibye mutya kaswe muli bulungi. Nze Jayden abasinga mumanyi abalala bamanyi nga Kayanja Timothy. 2 months back or 3 navayo ne mbagamba ndi mulwadde era baali concerned campaign ezikola ki nezitandika so ezokusonda ki ezokusonda ssente. Kusonda ssente twetaaga emitwalo ina kitundu egyaki ejja $1 wadde ng'ewamu nategezebwa nti zijja bantu nene ngamba it's okay. Ssente nange zimbasondesa sizikola ki siziina which is okay. So ne ngamba katukole ki tusondeko ezo kitegedde. Abanvuma ne banvuma, abayomba ne bakola ki ne bayomba, abasayipapula ne babisaba, abekalakasa ne bakola ki ne bekalakasa. Ebyo byonna ne bikola ki nembireka. Because who am I? Nandi bagambye okusinzira ku bigenda mu maaso nyinza basiri musanyufu. Ni ate nze ani munnaye ataba musanyufu ngate mwasonda ssente zammwe. Bwe mwasonda emitwalo miliyoni 85 eza Uganda. Zandibadde 9. Singa ngatakeza GoFundMe nisizigaseeko okitegedde. Naye ate kwezera 9 nakozesaako 7 nakolako tests ezimu ezaali ezebbeeyi ezimu era abamu batandika banvuma nga bambuuza tests yazikoze eki njoba teza ne test ezo naye sinazikola kuba nazo zaali zaki za bbeeyi. So kati yotwa campaign yange ekyagenda mu maaso waliwo we yatuuka binyi ne bigikola ki ne bigibuzaabuza ebira ne bigibikka okitegeera. So nga tuyinoonya strategy endala collectinga ki ssente. Wabula strategy eyo nga tukyaginoonya nali nina okukola ki naye nina okuginoonya mu kasirisa nsobole ofuna ki solution nga sina batwala nnyo wala kembajukizeemu katono before nga yonna tebinnabaawo nalina obulamu bwange obwa bulijjo. Obulamu bwange obwa bulijjo bwali bwe buti mwalimu okukola content nga nkola obulango nga ngenda ne ku TV enkola ki nenkola ne ku YouTube obuki ekikyakola ki ekitakyasooka kubanga basonda ssente zaabwe bandi bubi tebagala nkole ki mbeere mu mbeera ya bulijjo gye nakola ki gye nalimu mbeera ya bulijjo gye nali nkola nali ngezaako bbeera ng'abantu aba bulijjo nga mmwe era embeera gye nalimu because I practiced embeera gye nalimu ng'owa bulijjo nga namwe mukikola nga ngenda mu mabaala ng'abalala bwe banyumirwa ng'omuntu owa bulijjo ennaku zino ekikyasoboka nga ngenda nitwa ku YouTube channel ninjogera bina byenjogedde ekikyasoboka ennaku zino because you know muli bakambwe nnyo nga ngenda yonna gye nkoze mba nkoze content nga temunjajinga ekikyasoboka ennaku zino kyova olaba era sikyakola ki mbadde sikyateekayo. Waliwo ebintu ebitambula nti ssente zammwe nazirya just because campaign yasirikamu nakati okubajukizamu katono ssente tezaawera. That's why campaign yali yakola ki tekitegeeza nti we zitaawera ne tuzirya oba nenzirya nganze omuntu kuba ennaku zino embeera gye ndimu oli newakulaba ng'ogula mazzi ku dduuka ga 10 alabye ddala ng'ogula mu ssente ze which is okay. Bwe zitaawera nga tulina onya strategy enki endala kati wakati mu kasiriikiriraako abantu bavuddeyo batandise okugamba nze nalya ssente zammwe era nalinga mbasiba ekiwaani abalala ne bannangira okugula amamotoka gemmanyi ne gesimanyi abalala baganda byemukko obuki ekyo sikyegaana motoka yo bagindabamu naye yali siyenta UAT
ate nga nkakasa nze bwe mba agula motoka mu sente zammwe nsogule motoka ng'erina kuziyo mileage naye sobola kikola mumanyi lwaki singa nkwata nengulamu motoka ne sente ezo ne zitakola kyemwali muzimpeeredde. You won't trust any other sick person in this country. Ne bwana abalise bujuzi bukola ki bufaana butya. Nekya nange ng'omuntu mujja kukola ki kunyigira kyesaagala mukitegedde ekyo kimu. Sente ezo newe kugulako musubbaawa sobola obutagugulaako nga si zange sente zammwe era nzisaasira mukitegedde. So I respect that. Emotoka eyo bagindabamu nga ngenda nayina gyenvuganyira nga ningenda wakiso nga lwosenga wange bampitidde yali mulwadde mukitegedde. Ekyakintwala omulaba nti nze bakuzeemu tebakyalina maanyi gajja kundaba naye ate nze nkola ki nze nkyali muto ninamu atagakola kyagasonda nengenda nimbalaba bali wakiso. Sisobola tuula ku booda kuva wakiso kuva namuna gyembeera oba Kawanda gyensula mpaka wakiso kiba risky okitegedde. Ekisinga okunnuma kyeva navuga emmotoka ekisinga okunnuma abandaba mu mmotoka bebavayo ne bategeeza abantu nga wenvuga emmotoka nga wendi omulamu ennyo nga wenabba ssente z'abantu naye ate abandaba ku booda tebabagamba of which it is what it is okay, it is the society we live in. Era abantu abasinga batandika obikola ki obikkiriza tinaya ssente zammwe bwe mba kulya ssente zammwe so azirya nga nkozesa life nga nkozesa health issues sosobola zirya nga nkozesa ekyo cause kimanyi embeera y'ebyobulamu tebagikola ki tebagizanyiramu ekyo njagala mutegeere bulungi. So wakati awo nga nkyanoonya solution twali tusoose ne tufuna marathon tugana naye marathon eyo abantu bayinza obutabakkiriza kukola ki kukuŋŋaana olwa government insecurities zekola ki zeerina netugaa kale ketukole football match era gimulabe abasinga bagikoze eki bagipositinze okitegeere. Football match eyo egenda bbaawo nga 8 omwezi gwa March 2026 ku Yes Center awo Ensambya it is Kasaawe. So njasaba mwena oba bayimbi ba TikTok n'abana ba X n'abalala bonna media sessions ez'enjawulo mukole eki njagala tukole eki mukibeeremu mumbeererewo wabula nga njagala kukiriyalinga air ku bintu ebigenda mu maaso nti nze naye sente zammwe nabba sente zammwe oba mbalimba siina kye nnimba. Then ku kyemyezi 3 abasinga bambuuza abalaba ndaba comments enkambwe nnyo ebyokufaya bivaako afaddi lwaki tafa. Let me tell you, let me be clear about that. Okuva embeera yatuukawo mbadde nga nkyayira eddwaliro buli week nina doctor okola ki owokulaba ne leero wali abandabyeko emulago mbadde nina hematologist gwenkola ki gwengenza olaba. So nina ne medication zenkola ki zendiko ne therapies ezaki ez'enjawulo. So ladies and gentlemen, saagala mukize nnyo bigambo by'abantu bye bagamba nti sente zammwe nazikwata nenzigulamu amamotoka nenzigulamu amataka nenzigulamu n'ebintu ebikola ki ebyebbeeyi byenjagala. No, sisobola kukikola naye nga 8 omwezi gwa March 2026 ku Yes Center tukyabeera charity football match era nga abantu bangi bagenda okukola ki okusamba. So njasaba benjawulo abantu bonna ne babayimbi ne baba comedians ne baba TikTok bonna abaagala osamba muna mukole eki mujje mwenyigiremu ogwo omupiira. Then okuyingira genda beera emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo emeka 5 1000 abantu mwenna mugenda yingira ku gate n'ekirala ensonga ey'okutambuza obulamu bwange obwa bulijjo nziramu bajjukiza nti ngenda butambuza nga obwa bulijjo naye kiba kiggulu mugenda kindabamu kubanga kinkakatako butambuza ng'obulamu bwaki kuba naye ndi muntu wa bulijjo nange ndi muntu nga mmwe. Yes Center mwazisonda yadde tezaawera naye mbeebaza mwazikola ki weeziri mukitegedde naye ekyo kindeetera kutuula waka oba mbeeri mu ddwaliro olunaku kubanga mwasonda ki sente zammwe. Naye mwenna abaasonda mbeebaza nnyo era mbeebaliza ddala wabula tukyakola ki tukyasonda kusonda tekunnakola ki tekunnayimirira. N'ensonga ya Bebe Cool sente yazikola ki sente yali alina gy'alina zijja biki so era contract ne tuzifuna. So
anytime soon tujja batukola ki tugendayo wabula sijja kuba bikulira wajje tulaga pozi nga tukoze ki nga tumaze gendayo ne sente tukola ki ne tuzi securinga ekyo kiwedde. Anko Kasuku yantereddeyo post ku X abula abaana bayo bakambwe bamugambe nga we yagende wajjajja nata kola ki nata wayo nsonga yogira bya kisiru nga we ya protecting against. Anko Kasuku nga yo omuntu kemba nnyonyole n'embeera buno obulwadde bunaabulu mu mwana wo oba bunaaba nawe bukutte lumu tebujja faayo oba oli wa Nuupu oba oli w'NRM oba oli wa party ki. So this is a life what a health factor nga tujijjemu ebyaki ebyobufuzi kyova nze nina abantu abansondera sente ku side ine ku side yenu era nga bwe mbagamba osobola n'okukola ki n'okutya. So wena yena gwe mulaba ataddeyo posta bambi temuteekako nki mbeera yes tuli mu byaki si bya bufuzi. Although you would want to take it that way, you would want to take it personal, wambera y'obufuzi, politicize it the way you want, naye si kye tukola ki si kye tuliko. Mubere bulungi mwera.